Thomas Tayebwa naye agobeddwa kuba deputy speaker. Muganda wange Kisanja no sleep. Bakuba engalo ekkololo. Kisanja no sleep. Kakati munnange Thomas Tayebwa alagiddwa nti alina okubeera nga ayisa statement ng'alangirira nti bannange mbivuddemu, nze sigenda kwesimbawo kuba deputy speaker, sigenda kwesimbawo. Thomas Tayebwa waabwe munnange eno pressure eteereddwa ku Thomas Tayebwa okubeera nga ayisa statement ng'alangirira withdrawal ye from deputy speaker race for the 12th parliament egenda okutambula okuva 2026 paka 2031. Jukira nti munnange parliament tuli mu mpya balayidde dda, naye kenyini yalayiziddwa ng'omubaka omupya owa Ruhinda North, naye ng'omubaka deputy speaker ku luguudo lwe twalaba nga Bakyagulanyi bagenze okampeyingayo atuuse kuva ku bwa deputy speaker nga talukoze, wabula bali mu kuzimba mayumba. Nalabyeko ku nnyumba ya Thomas Tayebwa nga nayo bagambye balirirwamu obuwumbi 3 n'omusobyo, era awo nabadde nsinzidde okutegeeza nti bannange kisoboka okubeera nga ye Anita Among abadde alya ebiyungula yekka, agafi yekka, nga deputy we tali involved. Kati kwabadde kukwenya kwennyini, kwabadde kulimba na kumugumya okusinziira ku muhoozi nga bye yabadde amugumya nti for my brother Tayebwa talina buzibu, mu men are meant to rule. Muganda wange kumbe babadde basazeewo dda nti noono wakugobwa, naye nga balina kusooka Anita Among ndowooza nga balina bye baagala okusooka okuzuula ate ku wono. Kakati munnange Anita Among ojjukira bamugambye nti lunaku lwa Sande nti ssaawa we ziwerera omukaago gw'ekiro nga tonnaba kubeera nga olangirira nti obivuddemu ebyokwesimba ku Oboth Jacob. Yeno naye bamuyita Jacob. Oli naye yali Jacob Oulanya. Ba Jacob babeerera ki Anita Among? Ajja woonona. Kakati munnange jukira nti Thomas Tayebwa yajja 2016 okubeera nga ayingira elective politics, naye Among naye awo naye we yajjira bonna baava mu Forum for Democratic Change. Kakati munnange basanga political landscape already eri leveled, era bwe batyo naye ebisima munnange we bijja Anita Among yasooka okujja 2021 n'alondebwa ne Jacob Oulanya. Jacob Oulanya kumbe already bamala dda okubeera nga bamukuba nga just kaseera buseera, era otwamalira akalulu awo Jacob Oulanya bamuddusa ebweru bwe batyo basuka ne babuzaabuza nedda siri mulwadde. Yamaliriza yeesibidde mu nnyumba ng'akaaba, era n'ategeeza kitayi bampa obutwa. Munnange Jacob Oulanya okukakkana nga size mbu yageze kunta ate nga tewazzeewo ekifo ekiri vacant ekya deputy speaker nga ye Anita Among olwo munnange agenze kuwa speaker, olwo deputy speaker n'abeera Tayebwa ye yafumika, bonna nga bwe bajja okuva mu Forum for Democratic Change FDC 2016. Naye nga bagamba munnange ekikula amangu kifa mangu kirabika olugero luno lutuukiridde ku bo exactly nga bw'oluwulira ekikula amangu kifa mangu. Kakati munnange bano balabika batulabyeko nnyo, wano waliwo ekyokuyiga. Oyinza okugira n'opapirira okole ki, naye nga ye Katonda kyakutegekera kiba kyekyo oba si kyekyo. Kakati muganda wange bw'atyo Tayebwa bamutadde dda ku tension, wandiika oba mu kifo kyani ajja. Muhoozi yagamba nti bagamba nti waliwo omukazi baagala kiteekamu mukazi obaani kibakiteekamu Natasha. Kakati munnange kireka musajja atu baasose kumulimbalimba nti tewali buzibu gy'oli, ndowooza nga baagala kusooka kutegeera bimukwatako kubanga already ennyumba gye twalabye
gy'aline eri mu buwumbi 3 gye baalaze ennyumba gye yazimba ewaabwe eyo eri mu buwumbi 3 n'omusobyo. Ndowooza ne bamala okumwetooloola naye ne balaba byaguze, amataka gaguze n'ebirala, ne bategeera nti naawe naye baadde bamumanyi, kubanga nze mbadde neebuuza nti kyogamba nti ye nga deputy speaker nga yakwasaganya ensonga za mukama we nga deputy we, kyogamba nti ye mukama we abadde alya ebiyungula nga tamuwaako, nti ye abadde atunuulira alya akanya kuwuza mukama wange ng'owoomerwa, nti mpoomerwa oba mpoomerwe ng'asiriise busiriisi taye bwoyo. Lwakuba nti ye kirabika abadde mugezigeziko okusinga ku Anita Among. Anita Among abadde ayagala nnyo ebyokweraga ebisinza okubeera nga bimuleetera obuzibu, ate Anita Among ayagala nnyo kwegamba okubeera nga ndowooza ate era asukkawokko ku buli kaseera w'abaali, ate n'entalo zaamusukka obungi. Kyekizibu ndowooza kyabadde nakyo, kwegamba kirabika entalo takomya ku bano bannamuganza n'abaalabu, wabula ndowooza ne wonna w'abeera yabeera ayagala yabeera asinga. Kakati munnange bw'atyo ng'abadde ayagala kukwata mu nva, baamukutte asoobye omukono, ayagala kukwata mu nva za muhoozi kukakkana ng'aye tutumulaba bwe yeegayirira Kololo, nedda mbadde kale nkomeddwa mbadde naye kakati tayebwa musajja wattu, naye ekigaali kimuyooleddemu totubuulira mwajja buzzi. Anita Among yagamba Maoruli nti omugenyi bw'ojja n'okyala ewantu ate togenda mu bedroom obaako wookoma, ne Mao n'amugamba munnange ne refugee kakati gwe refugee wadduka mu FDC n'ojja eno mu NRM nga refugee, naye nze nkyaliyo mu DP, kitegeeza ndi mugenyi, nkyaliko wennyimiridde. Kati gwe ate refugee olina kubeera mu kampu, tebamusindise mu kampu. Kakati munnange kibadde kiba bwe kityo nti bw'obeera deputy speaker afuga ebisanja 2, naawe ebisanja 2, ate n'ojja n'ofuga ebisanja 2 gy'emyaka 2 ng'oli speaker, ng'oli deputy speaker ate speaker, ogenda okuvaho ng'oli mugaga muvundu. Kakati kutayebwa tekisobose katugambe tutya nti omukisa gwajja na Kisiraani ne Anita Among tekisobose, tasobodde fuga parliament bisanja 2, tasobodde kufuga parliament bisanja 2, ate yino tafuze name, kitegeeza nti akoledde emyaka emeka 2, myaka 4, kubanga yasooka kuba deputy speaker. Ne Tayibwa naye yajja ndowooza tebawezezza myaka 5, tebagiwezezza kyekituufu kiri, tebagiwezezza, bonna bakomyawo. Naye nga munnange Tayibwa tulinze statement gy'agenda okukola, akakasi nti bannange sigenda kujja baba mulanga sirikira byama bya mukama we, naye yalikoze atya musajja wattu, yandikoze atya? Kati bolekedde otula mu parliament nabo bateese bananikukoza right honorable gayo bali ku ka microphone wali nabo bateesa, ne bandabikira okukola olunkulu bano ne batateesa. Batayibwa bagenda muwaaki kubanga yo oli twategedde okusinziira ku Museveni nti ng'amuwa wa vice president, oba Tayibwa bagenda kumuwa bwaki teryamanyi. Naye nga byebyo munnange bagamba ekitali kyo tekiba kikyo, ate era ekikyo nga Bobwene yagaa nti omukisa mpewo ne bwoggalawo gweyingira omukisa mpewo, nabano nabo munnange batulabyeko nnyo, naye baali tebakisuubira, baalina okubeera grateful kubanga Anita Among alina okwebaza nnyo Museveni tewendowooza, kubanga ne Tayibwa naye kennyini kubanga engeri gye bajjamu y'amancoolo
kale era ne bafulumira mu manjoolo naye nga era we babadde muganda wange tewatuukika